Ntambi n'agamba nti bwe yagwa eddalu oba bwe yafuna ekizibu bamutwala ewa omusawo Tanzania. Kati omusawo ne Tanzania nti alina amaanyi ag'enjawulo era n'amuyambako okulaba mu 2024 nga bw'agenda okutambula. Yayogedde ku Jose Chameleone okutunda obumasu. Bano bandaga owokusatu Chameleone atunda bumasu erirongwe Malawi. 2024 muziki yaguvaako. N'ayogera ku Eddie Kenzo kuba engatto. Eddie Kenzo my obi akuba ngatto ddagala kobula e Puerto Rico 2024 mu gw'omwenda. N'ayogera ku Alien Skin okugenda mu magye ga Russia. Wano balaga mu kifaananyi wali 2024 ajja kumala kuyitinge ajoininga amagye ge Russia Special Forces waita Spetsnaz. Alien Skin agenda kuyitinga bandaga wali 2024 omusawo. Bye bigendo beda mu 2024 yagenda ne gudo. N'ayogera ku Bebe Cool okugenda okutunda amasanga. Owokubiri Bebe Cool ono balaga 2024 nga kigenda kutabuka agenda kuva mu kuyimba agenda suubula amasanga ne kopa mu Abidjan Ivory Coast. Ngagwe Mauris Mukiibi bobo olaba Frank Ntambi aliko ekizibu ku mutwe. Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atwala olunaku olwaleero kansibenti oli bulungi bitambula bitya wano Uganda kitambula mpola mpola emirimu tukwasaganya mpola mpola bali wabweru wa Uganda kansibenti muli bulungi nnyo. Uganda ndowooza kati naffe kitulimu kino kibayita winter ye Uganda tuli mu kawewo kawewo katufuwafuwako January akyalemeddemu December simanyiri waki naye katugendera Uganda bitambula bulungi nnyo okujjako eyo gyoli ku show nako olwaleero ne Mauris Mukiibi ntera omuleta wano ku Celebrity Track ndowooza ne show esoose ne Mauris Mukiibi mu 2024 egenda okubanga eggulawo omwaka ate tulabike nti omwaka toye gutambula bingi bitugenda okwogerako naye njagala asooke omukulu asooka atubuuzeko Mauris Mukiibi omugave. Abalabi ba Celebrity Track era abagigoberera mbabuuzaako ate nembebaza okugoberera channel eno. Ekisinga okubeera ekikulu nze kyembagamba bwenabikako wano kwe kulaba nti mu kulaba mu kuwuliriza mu kugoberera ba mukyoyigako ekiyinza okukyusa obulamu bwo. Mauris obulamu butambudde butya 2023 yakuyisa atya? Nze ng'omuntu waliwo abaana bakakola mu TikTok nga bagamba nti obulamu butambulanga bwe nabubala. Togamba Mauris obulamu bwo butambulanga bwo wabubala. Badde nkunyonya nti waliwo abantu bakola akantu ako nti obulamu butambulanga bwe nabubala. Waliwo bingi byensobodde okubanga nze ng'omuntu nga mbyakivinze naye ate era waliwo n'ebitasobokuse kubanga bituukirira era byebimu ku binjagala okulaba nti 2024 ono ndaba nti ebyo ebiganye ate byentandikirako okulaba nti mbimaliriza. So 2024 weeteeseteese nnyo okulabika nti ensonga zo ziggusa bulungi. Ekikulu kati ebimu ku biyinza okuba nti bigenda kukyuka mu nteekateeka eno si kukyusa nnyo goals si kukyusa nnyo nteekateeka n'ekisinga okubeera ekikulu kukyusa ngeri gye mbadde mbikolamu. Nkakasa nti ndowooza kyenyinza kuba zo goals weziri nteeketeeke bulungi byenjagala mbimanyi engeri y'okubifunamu ngimanyi naye ndowooza engeri gye mbadde ntambuzaamu enteekateeka ey'okubifuna kati gye nnyinza okukyusa wennyina okwata breaki nkwate ku breaki wennyina okuta breaki njite wennyina ogikwata empola ngikwata empola oba olya nsobola okuba nga ntuuka ku ebyo byenjagala okuba nga ntuukako. Nga tukyawumba 2023 nga bwatambudde biki ebisinza okukolera amawulire Mauris 2023 naddala ku entertainment side wakati gwe lwenkuleeta ene waffe tugiramu entertainment birobeera ku TV nga ku KCCA ene waffe tebikola. Entertainment eno erimu ebintu bingi. Ndabe ku concert eziri well organized mu 2023 ndabye ku bantu abakoze enteekateeka ennungi n'olaba nga stage performance n'olaba nga engeri gye basobodde okukuŋŋaanyamu abantu nga
enteekateeka ebadde nnungi nnyo mu abo abakoze concert olaba edda nti babadde n'enteekateeka ya concert ezo ng'erina ku level kwegenda era ne bannaffe abadde mu film industry kyekimu nti ogenda kulaba nti buli kaseera waliwo improvement egenda maaso siba mukyambu engamba nti industry ya entertainment ebaddemu okwongera okubaako ebyokuyiga bingi ate era n'okulaba nti ne talent zongera okukyusa enkola si kuyimba buyimbi kyokka nti kyekimala naye olina okutumya ebintu bingi okwebrandinga okufa nnyo ku image yo okuba ne management emanyi kyekola okukozesa ba professionals abalungi okupushinga music mu ngeri entuufu luli edda waliwo nga stunts ez'ekisiru what I think into this time around ezimu zigenze zireducinga waliwo kati enkola abantu gye bakoze ng'olaba ddala etambuza bulungi omulimu gwabwe weewaawo kale ensonga lwaki nalunaku lwaliro nkunoonyezaako as ba analyst betulinawo tusobola okunyumyanyumyamu ebintu ebyenjawulo ndowooza ennaku nga 2 emabega waliwo omulenzi bamuyita Ntambi Frank Ntambi abadde atrendinga nnyo ku social media kuno kubaganya ebirowoozo ku bintu byenjawulo abantu bamwagadde n'okutuusa essaawa yakakati naye mabega kwawo ndowooza oba yafunamu obuzibu simanyi kusinziira nga tetunakujja n'oŋŋambe naye Ntambi oyo ano agamba nti mulalu yakasuku yasooka okugana agamba kyaka Frank Ntambi munaye Tatugwako Edaalu namukyaza ku channel aba ku channel okwo ayogera ebintu nga tebikwatagana ayogera kinakwata kino abantu ne basinga ne bagamba nti Frank Ntambi yagudde Edaalu kyemanye ebisinga wabirabyeko n'engeri gy'abyogeramu Ntambi ono wakumwogerako noza kansokera eri ku nsonga gyogereko yaba analyst tulina obuzibu naddala mu trend empya luli edda kyabanga kizibu nnyo buli muntu okuvaayo n'ayogera abo abamanyi abalina ebituufu oba oli awo ne b'osuubira nti balina moral authority be baavangayo okwogera ku nsonga ez'enjawulo era nga abatamanyi badde bali ne bawuliriza oba oli awo naye trend eno ewadde ebbeetu bantu bangi okuvaayo ne boogera tulina audiences ez'enjawulo naye audience esinga okubeera enzibu yeeyo consuming etwala obutwazi ebyo ebigiweereddwa so nga waliwo n'ezo ezekenneenya ebiziweereddwa oli neetegereza onayogedde statement eno naye ddala ntuufu oba oli awo n'agezako okunoonyereza azulewo ba ntuufu n'agikkiriza oba n'agigaana waliwo n'abantu nga ne bw'oliyogera ekifaanagana kitya olwedde nga gwakulinayoko bias niwo kiba kitufu najja kitwala ajja gamba oyo ayogedde nti nja kuwa ekyokulabirako katono nnyo mu byobufuzi waliwo abantu abali mu pate ya NRM nga abanupu ne balyogera ebifaanagana bitya nti birungi tebajja bitwala nti birungi because bagamba abo banupu ate n'aba nupu ngoba NRM bw'avaayo n'ayogera ensonga ne webeera ntuufu ng'ajja kugamba nti yo si ntuufu olw'ensonga nti already yaba muyinako bias so ate owa nupu munne bw'ayogera ensonga ne webeera njamu ng'ajja gikkiririzaamu kyekimu n'owa NRM President Museveni bw'ayogera ekintu ne kibeera kikyamu ojja kulaba ng'oli asakambiza era agenda maaso n'okujubireetinga kubanga ye akkiririza mu President Museveni oba akkiririza mu NRM munne kati mu analysis nezikolebwa tufunye obuzibu nti abantu abatalina mbeera ya kwekenneenya kwetegereza na kuweebuuza na kuteekamu common sense oluusi tukonsuminga content atali mutuufu abimu ne tubikkiriza obadde ndaba abantu abakola analysis ku Pastor Bujingo oluusi n'oseka olala neweewuunya olala n'ogamba naye bano aboogera bino babiboogera ddala bafunye akadde okwefumitiriza ku kye bagenda okwogerako oba oli awo nga waliwo ekibulamu kingi mu ba analyst baffe waliwo n'atalaba waliwo n'awakana embeera ogiraba olwokuba nti gwe tomalaga consuming nga buli ekizze osooka kwetegereza oluusi oba n'omukisa okukekenneenya kati Frank Ntambi obumu ku butambi bwakoze mbulaba waliwo ebiseera byakola analysis n'olaba nti yatutte time nasoma ku kintu najja nakiwaako analysis n'olaba nga yeeteese
oba n'olaba nga akyogedde out of experience oba nga ddala kisomyeko n'aba nga nano references zayinza okukuwa nga references ezo ntuufu ekyo kimu nti mu creditinga nti waliwo ebiseera byabadde ajja n'akuwa ng'olabya ddala nti okusinza ku ggwe ky'omanyi oba ne ku kyewasomako oba ne ku kyoyinza okugenda maaso n'okola comparison ng'olaba ddala nti oba oli awo analysis ye erinamu ebituufu naye ate era mu ngeri y'emu olwa trend yaffe eno gye tulina ey'abantu okwagala okuwa content abantu gwe bagenda okukonsuminga bw'ogenda okwogera mu audience waliwo okusalawo n'ogamba kanjogere kye baagala si ekituufu naye kye baagala ojja kwesingana nga aboogezi bangi boogera eri abantu nga boogera abantu kye baagala wabula nga teboogera kituufu bali kye baagala okuwulira kati waliwo stories esobola okutrendinga era nga bw'oba gy'okozeeko analysis bw'oba nga oyogedde bifevalinga story eyo bw'oba nga oyogedde ekifevalinga muntu oyo gwe baagala oba gwe bayayanira ng'ekyamazima ekyo kigenda kuba kyamaanyi so nga ate bw'oyogera ekyawukanako ku bantu kye baagala nga tekigenda ku trendinga kati wesingana nga ba analyst abamu batwala trend eyo ey'abantu baagala ki kubanga kino kirimu akasente nti wetaaga okukola story yo efuke viral kati olina kukola abantu gye baagala oba egenda okubasasamaza abamu ne content mba temuli kyamakulu naye ne batakako omutwe omunene kati abantu abasinga abakirikinga lwa mutwe omunene ne bagenda maaso n'okulaba nga views ziweze nnyingi maybe time watch yakendera olaba yes abakirikinzako bangi naye watch time nga babedda nti watch time tekola ki sinene amuse omusayi gwatiriise bikibigamugabo babikodesa mu yes kati oluusi baanalist bangi bagenze ne trend eyo so si kukola kituufu oba kwogera kituufu naye olw'okumanya olw'okwagala okulaba nti baagala ebintu bibeere viral of recent nalebe ku Katambi yabadde ne Kasuku muto wange Kasuku yabadde ne Ntambi n'agamba nti bwe yagwa eddalu oba bwe yafuna ekizibu baamutwala ewa omusawo e Tanzania kati omusawo ne Tanzania nti alina amaanyi ag'enjawulo era n'amuyambako okulaba mu 2024 nga bw'agenda okutambula yayogedde ku Jose Chameleone okutunda obumasu n'ayogera ku Eddie Kenzo okuba engatto n'ayogera ku Alien Skin okugenda mu magye ga Russia n'ayogera ku Bebe Kulu okugenda okutunda amasanga n'ayogera ku mwana Bebe Kulu okugenda mu Black Bunny ebyo byonna biyinza okusoboka okubeerawo mu bulamu because obulamu buno obulaba anything can happen musaawa yonna ebintu bingi ebiyinza okwapeninga naye omuntu abyogedde bw'abanga asoose kukola disclaimer n'agamba nti nabadde mulalu neŋŋenda gye nagenze ako ka disclaimer ako omuntu oyo kaba asoose okukola ebiseera ebisinga oyinza okwesigambako n'ogamba nti bw'oba wagambye nti wabadde mulalu ate n'oyogera bino by'oyogedde nga ne time mw'obusuubira okwapeningira kiyinza okuba nga tekisoboka mangu ago omuntu ayinza okukkiriza nti ddala olabika oli mulalu oba oli awo ng'otutte kiri kyekiyinza okutrendinga amangu n'enkola ekyo abantu ne bakigoberera abantu ne bakiraba views ne zijja because at the end of the day bwebanga target ya views abantu bagenda kubiraba era bukana banga kasente kagenda kujjalwa views nyingi oyinza okwesingana nga Akatambi kasinza okutrendinga mu week eno naye ng'ekyamazima kiri nti omuntu aba yekozeeko disclaimer ye ng'omuntu n'agamba nti mulalu oluusi ebintu byayogera oyinza okutabiwakanya nnyo weewaawo ate omuntu si alina okwewaako obujulizi nti mulalu si gwe olina okwewaako obujulizi waliwo okubaawo reports medical reports eziyinza okuvaayo ne ziraga bintu bino ebyobulalu bizibu nnyo omulamu bwe bamugamba nti mulalu n'agamba nti si mulalu bagamba nti buli mulalu yakola ki
Yes. Kati ate n'omulamu bw'agamba nti ndi mulalu naye oluusi tewakana liizo balitandika butandisi obanga lina level kwe lituuse eryawe ery'amaanyi naye waliwo n'ensonga ey'omuntu okugamba nti kankole story eno oba kambavuge bwe nti nze mmanyi nja kuba nfuna views zange zibeerewo ekibi ekikirimu bw'abanga apanze ekipange kyakugeza kwongera kufuna views credibility eri gye natwandikiddeko nti ezimu analysis zabadde akola obadde oziraba nga ddala zirakaza noonyerezeddwako bulungi yafunye time n'amanya nti enkya ngenda kwogera ku gundi ono kangende mumusomeko wakiri ebintu 10 ebimukwatako ebituufu kubanga ne bwesigama ku ebyo ebintu 10 ebituufu ku muntu oyo abantu bagenda okubinoonyerezaako bakonkludinga nti oli musajja munoonyereza n'ensonga zoyogerako ntuufu ndowooza kitono kyenyinza okugamba ku nsonga eyo batutunuulira nga twanalizinze gwe nga gwe yadde omuntu agambye nti mulalu yadde yagamba nti naye waako obujulizi naga nti ndi mulalu bw'otunula ebigambo bye yayogera ayinza okuba yakyogera ng'atandika naye ebigambo bye yazaawaawaawo nga gwe Mauris Mukiibi bw'oba olaba Frank Ntambi aliko ekizibu ku mutwe kiyinza kukola siyinza kukola okusinziira ku katambi ako keyayogeddeko ng'ayogera ku bigenda okubeerawo ye ng'akubuulira soosi gye yabijje n'akubuulira abadde abiraba n'abiwandiika n'akubuulira bigenda okwapeninga weowa tukkiriza nti anything can happen naye mbadde saatusooke tuwulirize ku bino ebintu Ntambi nga atunnyonnyola ebigenda okubeerawo omusajja teyasanyuka bulungi wa ayi mukama otenderezebwe mutabani nga baŋŋamba aŋŋamba ye wali balaga ekifaananyi kye wali ku projekita mbe ku luseke lwa ddooni otherwise nja kufuna obuzibu okitegedde bereya Edi Kenzo my OB akubanga toddagala kobula e Puerto Rico 224 wa mgwo mwenda Federation ya Ghana yagenda ni Alpha Times ono wa Galaxy beta yasigala wano mukati beta ajja mu pipa kikino bino bintu byoli byalaba Shiba Karungi yasenguka n'ennyumba ye mpaka Barbados nalyanye familia ya Rihanna akolaba mesus Shiba yabamu bino bya musawo Tanzania alaga ebigendo bera mu 224 sibyange bino bade sibyange tugenda mu mawulire abadde anyonyola wetegeza katambi ako gyekatandikira alina wakugambira nti bwe yagenze n'abuuza omwami oli era n'akulaga nti omwami yamulaze ku projector ndowooza tekinologi weddoko kati era projector naye ati abasawo Abaganda bakolera ku projector n'amulaga nti oyo ajja kuba bw'ati n'oli ajja kuba bw'ati kati ate bwana abyegaana agamba nti si byange wabula by'oli oli bye yaŋŋambye kiki yagambye nti nno omuntu wabanga alina obuzibu one ye yennyini yakoze disclaimer nti alina obuzibu kakati n'akulaga nga byakulaga nabyo birabika birimu obutakwatagana ne mu ngeri nyini gyabinnyonnyolamu ngolaba waliwo gaps ezitakwatagana bulungi oba oli awo omuntu ayinza okukonkludinga ng'asinzidde ku ekyo n'agamba nti yandiba mutuufu nti ddala mulalu naye ate era mu ngeri y'emu nga bwe tugamba nti tosobola kukkiriza mulalu kwewaako obujulizi nti ye mulalu wabula ebyo byagenda okuddamu ng'akola by'oyinza okusinziirako naga musajja nno yasooka kwetakula mutwe nga taba omutwe taguvaako twagenda okulaba enviri azikunyuddeko twagenda okulaba ajjeemu essaati twagenda okulaba ajjeemu empale twagenda okulaba kati atambula bute oba kati alya kasasiro yeetaaga okwegendereza ennyo mu byayogera tewali kutya kuyinza kubeerawo tannakuba muntu tannavuma muntu buli mulalu alina okuba omuntu waliwo ebintu byoyinza okusuubira nti obaoli biyinza okukolebwa tannavuma muntu wabula ekiriwo kwe kulaba nti engeri gy'analayizingangamu luli ne kaakati akola kyekimu oba waliwo ekiganyo wakati awo so saagala abantu bagende kumuyita mulalu naye kati abantu batunuulire ekigenda okuddako oba omuntu abanga mulalu manyi what happens nti leero
ligenda likula manyi fena tuli balalu ku nsi kuno naye eddalu lyaffe livalinga waliwo ali ku 20% waliwo ali ku 60 waliwo ku 70 waliwo naali ku 10 waggula eri eddalu lirimu ebika eddalu libamu ebika kubanga waliwo omulalu nga mulalu naye nga ye ekyamazima limuwa bunafu ng'omuntu yali ow'amaanyi ennyo nga munafu muyitirivu talina kyayinza kukola abeeraawo noba ogweriwo okwogera ng'ayogera buli kimu kyamanyi na kyatamanyi noba ogweriwo okuyomba ng'ayomba buli kaseera noba bavaako olina avaako ntananga kulya kasasiro takyanaaba takyagira nobawo omuntu nga muyonjo munange oyo mulalu naye muyonjo noba omulala nga alimba ekitagambika n'omusingana n'akulimba omanyi nabadde Japan olunaku olw'eggulo kakati eggulo nensingana pulezidenti kati leero ngenda wa kabaka ate eggulo Katikkiro yaŋŋambye ngende ewuwendi ekyemisana bwe twabadde ffenna eggulo ne prime minister kati va kyokuba nti bitebikola ninaakubuulira ekintu nga ddala tekiriiyo nga oba tomanyi oyinza ogamba musajja ndiba mutuufu ng'omulaba ali mu ngoye ze ali smart bulungi naye nga n'ebyakunnyonnyola oyinza okulowooza nti bituufu abamu ayinza okuba ayogera oluzungu lwe ng'olaba ddala olukkiri noga musajja mulaba ayogera oluzungu olukkiri naye nga ddala mulalu naye nga bwe nkugambye nti ng'ebintu bye byayogera ng'oddalu lye liri mu bulimba nga oba tomanyi era nga ayinza n'okubbaawo seragaane kakyoba okola sooka ompeeyaawo miliyoni 2 kati n'olukola musajja yabadde ne pulezidenti musajja abadde ne kabaka musajja abadde oba oliawo miliyoni anazikomyawo 2 luvannyuma nnyo nnyumizaako managa nange bye yaŋŋamba luli nange bye yaŋŋambye eggulo nze yabiŋŋamba mwezi guwedde noga musajja yakamulalu bw'obigatagatta ng'olaba ddala musajja mulalu yavuddeyo omukulu oyo Ntambi omu nakola interview ku channel endala n'agamba nti ye si mulalu era n'ategeeza nti eri channel gyabaddeko yakusaagirira nti nanyini mukutu ogwo gwe yabaddeko ng'ayogererako ebyo byayagala byakusaagirira nakugambye wano nga ntandika nti trendi ya content akolebwa ebiseera ebisinga afosinga abantu n'okufumba ebintu byabwe ebiboozibozi kuba yakigenda kikola amanyi ekiboozi kigenda kutambula so baba yavuddeyo n'akugamba nti kuguli omukutu kwabadde kusaagirira kisobola nakyo okubeera ekituufu kubanga trendi y'omukutu ogwo guyinza okuba gwo gukola nteekateeka yago nti gwo gukuwa stories o conspiracy theories gwe n'ogenda maaso oba conspiracy stories gwe n'ogenda maaso n'okkiriza oba n'otakkiriza naye n'asigala ng'afunamu mu nteekateeka ye ng'egyaba agunyonyoddemu naye ate muntu y'omu bw'olabikira ku channel ez'enjawulo nga webrandinze mu ngeri ya njawulo era oyinza okutandika genda maaso n'otandika okudiscreditinga bagamba omuntu eyali analyzing ensonga obulungi kakati ate ali mu bintu by'ekisiru bino n'ebyokubuzaabuza abantu n'ebituufu bajja twandiika okubigaana bagambe nti oyo mulalu y'omu oba oliawo so kiyinza omuwa obuzibu abantu obutamutegeera gye bujja maaso eyo kyabadde azimbye nekitandika okulabika nga kitali kituufu kanku ekyo kulabika ekya Saimoka Walaata omumanyi Saimoka Walaata bw'aba akola analysis ze tatera nnyo kuba na side agezaako kuwa side zonna n'akuwa view emu n'ogiwuliriza n'akuwa ne view endala kitegeeza nti gwe omugezi ategeera bw'otwala obudde view zonna 2 n'oziwuliriza then n'ofuna emu kokola ki kwogwa ne waliwo ante abajja oli najja nga ye alina side ye already takuwa mukisa kufuna ku test ya the other side of the coin oyo naye nga yeye trend ye gyatambuliramu kati Saimoka anaava mu mbeera eyo naye n'abeera ne trend emu yakuwagira muntu kuteekayo omukono nti nteekayo omukono gwange kino kiri bwe kiti ojja kwesingana nga abantu agamba Saimola kakyuseemu so nga ate kiri kyeyakoze eki kyeyazimbye so kati Ntambi waba yazimbye embeera ey'okuba nti muntu analyst akola okunoonyereza ku nsonga n'awa facts ku nsonga nga ne bw'ogenda gwe facts ezo n'oddamu n'ozinoonyerezaako n'osokolako research nga ziba ntuufu kati bw'atandika okukola ebiboozibozi ebya conspiracy kiyinza okumuleetera obuzibu abantu banako okulowooza otherwise agamba nti omusajja ate abadde ki so ndowooza okunywera wali waabadde abeere ng'awo waasinga okuba n'amaanyi bwamumala okusinga okutandika okuyuugayuuga kiyinza omutamutambuza bulungi oba oli awo byonna nga tubiwumbye
Ntambi yandibanga ali mu kabadi baby akabadi sijja kugamba nti Ntambi ali mu kabadi nenze nkubuulidde ebintu bisatu ekisooka Ntambi alina capacity ebeera analyst asinga mu entertainment industry naddala nga asigadde ku mbeera ye ey'okukola okunoonyereza naawe ensonga nga bweri ng'alina facts ezimala ekyokubiri okugetinga confused ne trends eza kankola ekintu kibeere viral nsobole okukifunamu akasente kiyinza okutta credibility yo nga analyst oba ng'omuntu akola ekintu kyonna obwesige bw'abantu butandika okukendeera mpola mpola byakola ayinza okuba bitegeerera nga yebipulanizira nga manyi kyakola tewali agamba nti amanyi kyakola naye nkubuulira kiyinza okubeerawo ekyokusatu kyenyinza okwogerako nti omuntu bw'abagamba nti ye mulalu nga bwe nagambye nti disclaimer eyo nga yesoose ate tutandika nnyo actually n'okubaganya ennyo ebirowoozo ku bintu akugambye nti nze ndi mulalu oba omuntu akugambye olaba bizonto bagamba the four singing fools balina statement gye bakola eyo kati gwe bw'okaya n'ennyo ennyo n'ebintu byabwe bye bakoze oba sexually dormant kyegeza okulaga nti bwe bakola comment ku muntu nga bagikoze mu ngeri yaabwe eya bizonto gwe n'onyiiga ennyo nabo n'ogamba n'okugamba nti oba nja kubasiba then gwe obeera omulalu Ntambi bw'asigala ku trend ye ey'okunoonyereza ku kintu n'akuwa facts ekyo kyokka kimumala okubeera omuntu w'amaanyi era yeesigika kati bw'agattamu eky'okutabiikiriza analysis ze n'azitamu nnyo okusaageza musawo yaŋŋambye ababadde bamuwa credit mu nteekateeka eno eri factual batandika n'okutandika omukubaamu ebituli because amazima audience zino wadde zirimu ebika ebyenjawulo abategeera n'abatategeera bulungi naye weesiŋŋaana nga n'oluusi n'abatategeera bulungi batandika okugamba nti akulaba just for just not necessarily kutwala by'omugambye so nga wali obadde n'omukisa abakulaba nga batwala byogenze maaso n'okwogera nga zino biba esingako kati kijja kutuuka ekiseera nga tusobola kubeesingako byayogedde so nga lwe babadde osobola bikozesa nga ne mu nkaayano ga nti nga reference oga nti amazima ga Katonda mu ggulu kino kituufu kuba Ntambi yakyogedde so bwadda mu mbeera eyo abantu bajja kuba tebakyasobola kulayira nga bakkiririza mu kyayogedde nti yayogedde kino ayinza okuba nga trend gyayagadde okutandika okubeera comic mu ngeri emu oba endala mbadde nekukikola kya bizonto nti bizonto bwe babikola komedi waabyo okimanyi nti bo bazonto basobola okugana ebyekisirusiru oba oluusi n'obikkiririzaayo nga bwe babyogedde naye ate omu ku bo bw'abanga atudde nga bwe tuli wano ng'ali mu kwanalizinga nsonga ava mu mbeera eya kigurupu ekyaba bizonto n'abeera nga ye akikola nga individual kati oluusi era awo bw'akolerawo ebyekisiru omuntu ayinza okugamba nti naye omuvubuka ono yabadde ki so kiba kirungi bw'oba ogezaako okwetunda mu mbeera emu oba mu kalakita emu n'osigala mu kalakita eyo n'ogizimbiramu oyinza okufuna abamu bayinza okufuna amangu mu kalakita zaabwe ez'enjawulo gweoyinza okulwawo naye ate osobola okufuna ebbanga eddene kalakita yo singa oba ogizimbidde ddala n'enywera nga toyuuzeyuuze okubuzaabuza audience yo weewaawo n'abaversatile yonna ng'asobola okugwayo naye ebiseera ebisinga obungi bakuwa advise nti wali badde obaako ne kalakita gy'ozimba n'otambuliramu eyo mu mbeera eno ey'abannaffe bano abaagala kubanga entertainment industry yo teyinza kubeera nga oba oli awo nga bw'ogamba nti ono analyst wa byabufuzi ayinza okuba ng'asobola okuwa endowooza ye ku nsonga y'ebyobufuzi ayinza okuwa endowooza ye ku nsonga ya development n'akuwa endowooza ye mu nsonga ya policies n'akuwa endowooza ye mu nsonga ya ku nsonga y'enkulaakulana y'abantu oba n'osigana nti omuntu asobola okuwa mu sectors ez'enjawulo naye ate oluusi bana entertainment oluusi babasuubira kubeera nti ogenda tuwa ku entertainment. Tubadde ne Mauris Mukiibi tutera okubeera naye wano nga tunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo olunaku olwaleero ensonga azitapusenga bw'aziraba ye era mu ngeri gy'azirabamu gw'oziraba otya Mauris nga tumaliza abantu obubaka obusembayo nga tuva wano.
kicho balekera nze 2024 kidi kimu bwe bibanga biwakola biwapulaninga mu 2023 bitambudde nga bo byagala oyinza okukyusa mu nkola y'ebintu nga bo badde obikola abamu batanya okutugamba wesaleka emikwano abeera najo naye tegikutwala nnyo kiri awo kisusse gwe fuba okulaba nti okyusa mu bukyusa mu nkola y'abintu okusobola okufuna results ez'enjawulo oyinza okubanga buli kimu okikoze nga bo badde okikola mu 2023 ebintu ne bigaana 2024 kyusa mu nkola sigaza ne goals zo byagala okwachivinga binza okusigala nga bye bimu naye engeri gy'obadde okolamu emirimu wokkawo oba okyusaawo omusajja omu nabadde mu lukiiko actually mu meeting ne company emu bagita Srimix ba consultants mu sectors ez'enjawulo naye CE oba chief executive n'awandiika akantu n'agamba nti goals teziwa results goals zokka teziwa result wabula lifestyle ate ne lifestyle si outcome wabula process kati kyekyo bali kugamba nti byonna byoyagala okukola okuba nti wabisetinze tekimala tikigenda kuwa result ekigenda okuwa result bakiyita lifestyle yeringa process enkola gy'okolamu ebintu byo okuva leero paka ng'omwaka guweddeko awo okolabe ku results ziri either nga zituukiriza goals zo oba nga tezizituukiriza. Weewaawo ate kati awo tuba tusukkawo 2024 atandise kati awo tuba tumutandise bulungi nnyo ate ebisigadde ndowooza tunaabisanga mu katabo akatabo ka 2024 tutandise okukawandiikako January twamutandise n'amaanyi mangi bimulabyeko ate jjukira ne Feb naye ajja n'emyezi emirala egijja buli mwezi tujja kubaako kitukuwa okusinziira ku programu y'omwaka we gutambula asuka wano ntambulire ne Jacob ku kamera mbere bulungi mweraba.